Endobeso. Nyabo nkulamusiza. Kale sebo nawe je baliko. Njogera na Aisha. Sebo. Nze kadima ku beat na mayanja ne kabogoza tuli mutabbizi ndabye ko wano message yongo yagala tukubire. Nsanso bawuliza banange mwani kadima. Ade era nkunoonya bulijjo nga njagala onkubireko. Mama nzuno. Mwani kadima nyine ekizibu. Ewange waka. Mwani kadima omwami ayagala omuko akaboozi. Nomwami. Omwami ayagala akaboozi ayagala okwegatta buli kaseera. Baawo wange yennyini. Iye ate okwagala akaboozi kibaamu buzibu ki? Mwani kadima waliwo lwekisukka. Omusajja mu nnaku 30 alekamu olunaku lumu oba ennaku 2, 28, 29 nazimalako Mwani kadima nga yeegatta ayagala akaboozi. Akaboozi akaagala kugwe ayenda kiki? Mwani kadima kunze nze nyini nze mwennyini. Gwe nyini. Iye. Mwani kadima nali nakamala n'okuzaala omwana ali myezi 8. Naye nga wa mwezi gumu Mwani kadima omwami nga nsabiriza ne bwe mbeera mu kibadda. Mama. Kakati kye tugenda okukola tuwumbeko ku bigambo bazzeeyo ku masomero naye si bonna. Mwani kadima bwe mbeera mu nsonga banange omusajja mugamba banewukakanako lindiriramu gumiikirizaamu naye Mwani kadima omusajja alemye banange. Aisha wangi ekisooka mu byonna ensonga yo ngiwulidde mbadde simanyi nti kisusse bwekityo kyoba nti gambye nti omuntu ayagala akaboozi talina mutawaana bwe butonde bwaffe kyekisooka ekyo naye bw'oba ongambye nti ongambye ku nnaku 3 eziri mu mwezi alekamu ennaku 2 nga ndi mu nsonga ate n'ensonga tamalaayo simalaayo nnaku zange ye takimanya nti omuntu ogenda naye mu nsonga ezo ng'ali mu nsonga kiba kibi. Mwani kadima simanyi naye omusajja mpitiriddeko nsaba bannaayo munjogerereko naye. Okay, nga tetunayogera naye wali otuukiriddeko ku bantu abakulu kuba ongambye omwami omwinamu abaana kitegeeza mwami omwina abaana bameka? Omwana ali omu kati. Mumaze mwina bbanga ki? Myaka 2. Okay, kakati toyina bye wali otuukidde n'obagambako n'obagamba nti bannange kino ne bwekiti? Ntuukiridde ku bantu abakulu bannange nemba nnyonnyola ebizibu byange nembagamba ekizibu kyange ekyo munjogerereko naye osanga anakakkanamu simu omusajja alemye oba yayonka kuyonka oba bamuloga bulozi simanyi taweweera si kumuloga. Kakati okumwagala omusajja omwagala? Mwani kadima omusajja wange mwagala omusajja si mwezi nti oba mwezi naye obuzibu bwebwo bwakaboozi. Obuzibu bwa kaboozi era kati sigamba nti no nyina ssente nti ziri awo oba tuli bagagga. Era kati wondabira ndiko wake ewaffe kubanga buli lwe ngenda mu nsonga mba nyina okuddukawokko. Iyo okudduka tala weyo gy'ogenda buli kaseera? Wala nnyo kumpi ewammwe kumpi ewaffe awo kumpi kati buli lwe ngenda mu nsonga mba nyina okuddukawokko ennaku paka nga nvuddemu awo n'enkomawo naye Mwani kadima omusajja asusse. Omwami Ekibirige. Okay, kale katumukubireko tulabe. Njogerereko naye ngenda kwogerako naye tulabe naffe tukusaasira olw'obuzibu obwo bw'olina. Kale Mwani kadima neyanziza nnyo. Kale mukwano naye tufaayo kijja kuggwa. Kale sebo. Alo. Mwami Kibirige. Wangi sebo. Sebo nkulamusizaako. Kale sebo nawe nkulamusiza baba. Taata obulamu. Obulamu tebulina tabu. Oyogera ne Kadima? Kadima kyo wa biiti. Sebo oli ku biiti. Natubuseeyo nkyate nazizza ki baba? Nedda tewazizza. Nsaba kwogeramuko naawe. Wendi. Omukyala gwe bayita Aisha omumanyi? Gwe bayita ani? Aisha. Hello? Nti omukyala gwe bayita Aisha. Aisha mukyala wa omumanyi. Kakati ye yantumye. Yes. Njogera amaleno funa wentereera waneeno Kadima. Sebo. Bw'oyogera ku mumbejja wange bw'otyo. Nti akutumye. Bansonga ndala teredde wantaata. Okay, kakati omukyala ye yantumye. Yes sebo. Njogereko naawe. Yes sebo. Tujja yisa mu bwangu olwakadde. Yes sebo. Ekirungi nti omanyi nze Kadima ndi ku beat. Nkutege. Ensonga za kwegatta.
zibadde kyate mulimu omukyala atugambye nti oyagala nnyo okwegatta. Omukyala nagamba nti njagala nnyo okwegatta. Bwe yaŋŋambye bwe waba weva essanyu lyange nkole ntya. Okay, weva essanyu naye ate waliwo ekisukka kuba ŋŋambye ku nnaku eziri mu mwezi 3 weegattako 29 n'omulekerayo olumu oba 2 kwegamba nagamba nti yatuuka n'okudduka kubanga nti kataliiwo waka era ekyamutwala kyekyo. Kati nkikubuuza nga musajja tasagala neegatte ku mbwa. Si kwegatta ku mbwa ayagala okwegatta naawe kuba ŋŋambye nti akwagala naye bwe kiba nga kisusse nga ne bwagenda mu nsonga oyagala kwegatta naye kyova olaba complaininze ŋŋambye si bw'osoosa okukiwulira yakutumirayo ku bantu naye ne kituuka okugaana omuntu watuukira okudduka munnange. Kaakati bwana Kadima mbadde nsaba nange ompulirize njogereko abasaze kundaasa ku leediyo nze gwolaba sinywa mwenge mula essanyu lyange mukazi wange era infact okwegatta kyekintu ekisinga okumpa essanyu mu nsi muno tankwatangako mu bwenzi nti nayenze ebbali ye essanyu lyange era ekyamuleeta ewange yajja kulya buli mmere kyamukwegatta nakulya toyagala nkolengani. Omanya muno nti kati mwezi nja kwegattamu naye emirundi nga 10 ku bajeti y'emaka gaani ng'amaka gaani. Weyagala kwegatta emirundi emeka omwezi? Senga kyali kisoboka nga ne Mukama asobola okumpuliriza. Wanyi? Zonna 3 naye waliwo era ennaku zenfiirwa naye era sijja kuba wa madu kugenda nnyo wala tizisimbeere kumpi wano naye era nakyo takisiima. Mwami Kibirige. Ye taata mpulira. Omukazi nsaba omuweeze. Nkugambye mu bulamu bwange nasigaza ofunamu essanyu kwegatta. Oŋŋambye kwegatta naye tolaba nti kisukka. Kati gantukanzireyo okwemabega bwe yavudde ewange amagezi ne gamuwaakubira Kadima awe ewange amagezi mbuno ndekerawo okwegatta supiidi esusse gwolaba kifuse wange. Anti nze yayagadde njogereko naawe nga musajja munnange. Mazima gali nti sijja kuva ku kigambo kwegatta naye kubanga nze Kadima tankwatangako mu bwenzi nti nagenze wano ate bwe nali muleeta ewange entamu ewulira muliro gusooka yandabirawo nga nakatandika omukwana yali badde agambirawo eno ŋŋenda ku kibawusi sigenda kugenda nenjiya agaddako naye olaba yaguma jje yali akimanyi kyagendako era namugambirawo mwenge sitambula sikola ki wabula essanyu lyange kaboozi. Naye kati kino ekyomu nsonga nti kyekisusse ekyomu nsonga siyingira nnyo. Sebu wanditaati omukyala abeera mu nsonga ennaku mmeka? 3 ku 4 naye yagira n'akiwangaaza mbuwuli bwe nakiyiga mbu 3 ku 4. Kati tosobola kugumiikiriza wiiki eyo? Obubiri kwe tusula si bugazi nnyo bwengira nenkwatako wanawo kitegeera oli musajja. Ate anti agenda kukuloopa mu mateeka ate amateeka gajja kukolako bubi kati nkusaba okikendeeze. Bw'ana agenda mu mateeka agenda afumbirwa amateeka kitegeera awo okambuwadde nnyo kino kyakuteesa agenda afumbirwa amateeka nange nfuna omukazi anaaguka boozi era Kadima kino nkikugamba bw'oba ontadde ku mpewo omukazi asobola okugumira ennaku 30 nga negatta naye nga tuba mu boozi. Kadima nnyambe omumpeere namba yange noli muleka agende mu mateeka awo aba amateeka gamuwase tiva kaboozi okitegedde? Esebo nkitegedde. Agende mu mateeka noonyeza omukazi asobola okugumira ennaku 30 nga twegatta naye togenda mufuna nga si bayi. Nyumirwa omuziki n'ebisesa Kadima na Mayanja ni Anko Kabugo ekintabuli ky'omuziki ekisinga. Omwami Asumani bwami mukoddomi ogaye nti Kibirige mutuufu nnyo omukyala agume ekijja kijje nze kyendabyemu kyekyensonga kino kyokka bati ebirala nze saagala mukyala oyo agume njagala agende tebikola agenda ye musajja ekaliyo bongala banjanga nnoonya balimuweereza mukulu Kadima kaakati nze neewuunya abantu oba kiki twagala wano babakwata benze ne bagamba mu omusajja tamalaako ate kati ofunye amalako ate okaaba okitegeera simanyi kyetwagala ennaku zino kati kyabaakola fe tulina abawala bangi abatali bafumbu tumuweeyo omuwala babeere babiri omwami awasa omukyalo owokubiri awona okumukuluusanyanga buli lunaku bamafaadi ku Lukuli roodi kale